Essula 46. Isirayiri n'atambula ng'atwala byonna bye yalina, n'ajja e Beeruseba n'awaayo ssaddaaka eri Katonda wa kitaawe Isaaka. Katonda n'ayogera ne Isirayiri mu kwolesebwa okw'ekiro nti, Yakobo, Yakobo. N'ayogera nti, nze nzuuno. N'ayogera nti, nze Katonda, Katonda wa kitaawo, totya kuserengeta mu Misiri, kubanga ndikufuulira eyo eggwanga eddene. Ndiserengeta naawe mu Misiri, era sirirema kuggyamu nate, era Yusufu aliteeka engalo ze ku maaso go. Yakobo n'agolokoka n'ava mu Beeruseba. Abaana ba Isirayiri ne basitulira Yakobo kitaabwe n'abaana baabwe abato n'abakazi baabwe mu magaali Falaawo ge yaweereza okumusitula. Ne batwala ensolo zaabwe n'ebintu byabwe bye baafuna mu nsi ya Kanani ne bajja mu Misiri, Yakobo n'ezzadde lye lyonna awamu naye. Batabani be n'abaana b'abatabani be wamu naye, bawala be n'abawala b'abatabani be n'ezzadde lye lyonna be yatwala naye bwe yagenda mu Misiri. N'amannya g'abaana ba Isirayiri abajja mu Misiri, Yakobo ne batabani be ge gano: Lewubeeni omubereberye wa Yakobo, ne batabani ba Lewubeeni, Kanoki ne Palu ne Kezulooni ne Kalumi. N'abaana ba Simyoni abasajja, Yemweri ne Yamini ne Okadi ne Yakini ne Zokali ne Sawuli omwana w'omukazi Omukanani. Ne batabani ba Leevi, Gerusoni, Kokasi ne Merali. Ne batabani ba Yuda, Eri ne Onani ne Seera ne Perezi ne Zeera. Naye Eri ne Onani baafiira mu nsi ya Kanani. Ne batabani ba Perezi baali Kezulooni ne Kamuli. Ne batabani ba Isakaali, Tola ne Puva ne Yobu ne Simuloni. Ne batabani ba Zebbulooni, Seredi ne Eroni ne Yaleeri. Abo be batabani ba Leeya be yazaalira Yakobo mu Padanalaamu awamu n'omuwala we Dina. Abaana be bonna abasajja n'abakazi baali obulamu 33. Ne batabani ba Gaadi, Zifiyooni ne Kagi, Suni ne Ezeboni, Eri ne Alodi ne Aleri. Ne batabani ba Aseri, Imuna ne Isuva ne Isuvi ne Beriya ne Seera mwannyinaabwe. Ne batabani ba Beriya, Keberi ne Malukiyeeri. Abo be batabani ba Zirupa, Labani gwe yawa Leeya omwana we, era abo be yazaalira Yakobo, bwe bulamu 16. Batabani ba Laakeeri mukazi wa Yakobo, Yusufu ne Benyamini. Era Yusufu n'azaalirwa mu nsi y'e Misiri, Manaase ne Efulayimu. Asenaasi omwana wa Potiferi kabona owe Oni be yamuzaalira. Ne batabani ba Benyamini, Bera ne Bekeri ne Asuberi ne Gera ne Naamani, Eki ne Loosi, Mupimu ne Kupimu ne Aludi. Abo be batabani ba Laakeeri abaazaalirwa Yakobo, obulamu bwonna bwali 14. Ne batabani ba Ddaani, Kusimu. Ne batabani ba Nafutaali, Yazeeri ne Guni ne Yezeri ne Siremu. Abo be batabani ba Bira, Labbaani gwe yawa Laakeeri omwana we, era abo be yazaalira Yakobo, obulamu bwonna bwali 7. Obulamu bwonna obwayingira mu Misiri awamu ne Yakobo, obwava mu ntumbwe ze, obutassaako bakazi b'abaana ba Yakobo, obulamu bwonna bwali 66. Ne batabani ba Yusufu abaamuzaalirwa mu Misiri baali bulamu 2. Obulamu bwonna obw'ennyumba ya Yakobo obwayingira mu Misiri bwali 7. N'atuma Yuda okumukulembera eri Yusufu okulaga ekkubo mu maaso ge erigenda mu Goseni. Ne batuuka mu nsi y'e Goseni. Yusufu n'ateekateeka eggaali lye n'ayambuka okusisinkana Isirayiri kitaawe mu Goseni. Ne yeeraga gy'ali n'amugwa mu bulago n'akaaba amaziga mu bulago bwe ekiseera ekinene. Isirayiri n'agamba Yusufu nti, kaakano kanfe, kubanga ndabye amaaso go ng'okyali mulamu. Yusufu n'agamba baganda be n'ennyumba ya kitaawe nti, n'ayambuka ne mbuulira Falaawo ne mugamba nti, baganda bange n'ennyumba ya kitange abaali mu nsi Kanani bazze ewange, era abasajja be basumba, kubanga baalundanga nte, era baleese endiga zaabwe n'ente zaabwe ne byonna bye balina. Awo olulituuka Falaawo bw'alibayita bw'alyogera nti, emirimu gyammwe ki? Mwogeranga nti abaddu bo baalundanga nte okuva mu buto bwaffe okutuusa leero. Ffe era